Oluguudo luno lulinga ennimiro lwe lugatta ekitundu ky'Ennagongera ku Katangula okutuukira ddala Ekireewa mu ggombolola y'e Katangula mu Tololo era nga luliko obuwanvu bwa kilomita 8. Kitegeerekese nti lwakolebwa emyaka 4 emabega ekya Kayita kyokka mu kaseera mpawekaaga lwonna luwa omuggose n'awamu ebidduka tebikyasobola kusala. Kino kikijja batuuze okuva mu mbeera ne beeyiwa ku nguudo nga balaga obunyiikaavu bwabwe olw'abakulembeze obutafaayo. Abavubuka bakola bizinesi owa boda ogenda okutuuka mu katale ajja n'akugamba nakukyajinga sente nnyingi netwebuuza tufe twakola ki? Luguudo akalu tetuddamu kubawa era ne ballot paper tebazitawaana na kuzireeta eno tetujja kubawa ku bukalulu ate. Balongoosa oluguudo batuwe amazzi batuwe egundi amasanyalaze naffe tubeere ng'abantu. Bagamba nti oluguudo lujjudde enkonkokko n'empombogoma ekibawadde akadde akazibu okulukozesa. Oluguudo lubi nnyo teri ngeri obanga twagala kutambulamu tulina okwetolola n'amafuta ga sente epiki bakukyajinga kyokka olina omulwadde ayagala kuzaala oyagala kugenda Nagongera olina okuyitira eri Iyolwa otolole okomewo oba olina okuyitira eri Paaya otolole okomewo kyokka nga eddwaliro tulina Nagongera wano. Abakulembeze bagamba nti oluguudo luno lukyali lupya nnyo kyokka nga kibeewunyisiza okulaba nga lusaanyiwe mu bbanga ettono ddala. This road was built in 2009 and in a program called KAIB to help like sort of an infrastructure, agricultural infrastructure where farmers would use to access the market and also take their goods out of the market. But since then, this road has gone back to the state in which it was in before it was even built. Amiko mbaka wa President Itol Albert Amula agambye nti okwekamana kw'abatuuze tebakulinako mutawaana kyokka nga bagwana bakimanye nti kino kiva ku nsimu entono ezibaweebwa. Ministry ya Finance tenaweereza ssente balance wa biliyoni emu ey'essente okuyambako disitulikiti yaffe okola ku nguudo zonna ze tulina mu disitulikiti ya Denga. Ebiliyoni eno tesobola kola ku nguudo z'e Tororo olw'okubanga disitulikiti yaffe nnene nnyo ate n'enguudo tulina nnyingi nnyo. Buli nkuba bwetonya makuba mangi naddala g'amasooso g'ebyalo gonooneka akiva ku kwanjala kw'amazzi kola enguudo ezazimbibwa mu ngeri ya gadibengalye.